Katonda yangamba omukulembeze addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bwe munaakola mutya, ne bwe munaakuba weebuunya abakulembeze n'ogoberera omusajja n'ebimotoka 30. Sente mmeka ezo ze mba mwonoonye nga mu ddwaliro tewali ddagala, abasomesa temubasasudde. Really, are you in your senses? Are you in your senses? Emmotoka ne ziva mambuka ga Uganda ggulu paka zize footpoto everywhere zimuwerekera. Mafuta, abasirikale, allowance, sente mmeka ezo ze mukozesa buli lunaku? Ekitono ennyo ziyinza okuba miliyoni ebyo 5. Lwaki temusasula abasomesa? Lwaki temuteeka eddagala mu malwaliro? Lwaki temuzimba amalwaliro? Bamaze emyaka 5 bali mu politikingi, balwana. Katonda bw'aba yaleeta abakulembeze abaleeta kuba bantu miggo. Kati ekyo kibuuzo nange nkizaayo gy'ali. Aleeta bakulembeze kuba bantu miggo. Mwami Museveni si Katonda. Wadde nga bamugerageranya ku Katonda. Yes, and those are fools. Evil, wicked. Tosobola gerageranya Mwami Museveni ku Katonda. Katonda ye Katonda. Mwami Museveni si Katonda. Now, olw'okuba bano baba balya. Kati ne kino kankireete ku tebo. Katonda yaŋŋamba abaweereza abasinga bonna. Njogera ku baweereza bonna. Bakola byabwe. Balya. I respect him as a leader oba nga president w'eggwanga now. But ne bw'aba avuddemu, I will still respect him, but I don't fear him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwe atulaba ku emboozi mu UG. Nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne musumba Geoffrey Mugerwa gwe ndi naye. Tuzze twogere ensonga za wiiki eno. Leero lunaku lwakuna, so tuzze tubebaza olw'okutulaba bannaffe abali wano ne Bunaayira. Tubebaza nnyo olwo Madam Trace nnyabo tukubuuzizzaako bwebali kutwagala bwebali kutugoberera n'abalala mwenna abali e Bunaayira. Tubeeyanza mwebali nnyo mbali ddala okutugoberera olwo Madam Feibe Sebinene, awali omulamu wange mukyala Kakeeto n'abalala mwenna baba tugoberera. Asikonzikirize Musumba Mugerwa akubuuzeeko. Musumba nsanyusa okulaba ssebo. Haleluya. Bannange Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ndowooza tukomyewo kuba nti tuweereza eggwanga lyaffe. Ate si ggwanga lyokka, okusingira ddala omulembe gwaffe. Buli mulembe bwe gubi Katonda bw'amala okugutondawo. Nabagamba Katonda atutondera mu mirembe. Takutonda ng'omu. Atutondera mu mirembe. Generation. Kakati omulembe gwaffe guno tuyina bye tuyina okukola, naye ekimu nze kye nzijukira obulungi nga nakiwulira clearly. Katonda yatuyita yampita lwa bintu bibiri. Oba yannonda lwa bintu bibiri. Ate ndowooza si nze nzekka, ffenna. 1, okumukuliza omulembe omulala. Oba okuzaala omulembe omulala. Ekyo kimu. Kati ate nze nga individual na oyina okusomosa abantu bange okubajja mu buwambe bagende mu nsi ensuubize. Ekyo kyakolebwa Joshua. Musa yayina okukikola naye olwakambayaaya olw'obusungu Katonda n'atamuwa omukisa ogwo. Nanga kati abadde 5 omanyi oluusi ngenda kukozesa olulimi bannange lwe bategeera amangu. Abadde 5, abadde omuweerezaawo, abadde namba 2 wo.
yagenda okukikola ye Yoswa. Era Katonda nanga nti gwe Yoswa w'omulembe gwo. Kati essaawa ya leero bw'otunuulira ebiri e Uganda, amazima amatuufu omulembe gwaffe gubadde guwambiddwa. Tuyina okusomoka oba tutya oba tutya. Kyevudde olaba ndabula nnyo bano bamukwata mmundu balimba. Tuyina okusomoka okukangamu bukanzi. Naye tulina okusomoka waayi ekyo kyekigendererwa kya Katonda gye tuli. N'olwekyo mbalamusizaako nnyo mutuule wansi muwulirize kiki Katonda kyayogera eri omulembe gwaffe. Amiina. Musuma nga tutandika waliwo omukyala yankubira essimu awo. Namugamba ye mukyala mulokole. Naye yasooka n'ambuuza nti ono Musumba Mugerwa konza nze wamawulire abeera ne Musumba Mugerwa. Kyava agamba kaakati tumwebaza naye kakati Mukama yalita abakulembeze era abakulembeze yasalawo okubajjawo. Kakati tulina okuleka tusabe Mukama akolenga bw'ayagadde. Kubanga Mukama yasalawo okujjawo oba okuleeta abakulembeze. Era bannange muleke kunyoma Mukama. Bannange temunyoma Mukama. Bannange konze ebigambo bino nnyabo njja bituusa eri Musumba Mugerwa. Mugambe nga bw'obiŋŋambye. Nze ndowooza oyinza okujjukira amannya ge? Sigajjukira. Kyosobola okujjukira nti yali mulokole. Yaŋŋamba nti mukyala mulokole. Era nange si kuba bituli nti si mulokole. Najja akubaganya ebirowoozo ku ekyo Katonda kyayogera. Tabeera eyo. Ekyokubiri, Katonda bw'aba yaleeta abakulembeze abaleeta kuba bantu miggo. Kati ekyo kibuuzo nange nkizaayo gy'ali. Aleeta bakulembeze kuba bantu miggo. Ekyo kibuuzo nnamba emu. Ekyokubiri, Katonda bw'agamba nti ddamulira aluwa. Tutegeraganye. Omusajja omulala yabuzibwawo ani? Waliwo omusajja awo omulala eyabula tebalabikanga. Omukyalo oyo asobola okukinnyonnyolera abantu abo baliriddawa. Sigenda kuwa mwaganya abantu balowooza nti bali ku nsaniya za mmere balya. Ebintu bye njogera ku Katonda kyaŋŋambye. Sirirwedde ku discussinga opinions z'abantu. Sirirwedde. Ekyo kansooke nzireyo k'emabega mu nsonyiwa abatuwuliriza n'abatulaba. Katonda bwe yaŋŋamba mu mwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 12 nti genda ogambe mwami Museveni ekyo nkiyimirirako. Gamba mwami Museveni nga bwe nasindika Musa eri Falaawo bwe ntyo bwe nkusindise gy'ali omugambe ate abantu bonna abaawambibwa olw'ebyokulonda oba olw'ebyobufuzi abate. Now mu bbanga eryaddako Katonda n'aŋŋamba bw'ati, bwe njogera mba njogedde. Katonda tutegeraganye n'aŋŋamba go to Genesis. Bw'ogenda mu Genesis okuva ku ssuula esooka, bw'onooba ojja kusoma essuula okuva ku esooka paka ku ssuula ey'okutaano, Bayibuli ekugamba and God said. Katonda bw'agamba oba bw'agamba nti ŋŋambye ekintu kiba. Kati saagala muntu ajjenga akamwa ke kajjudde ennyama, kajjudde emmere, kajjudde amasavu, then ojje azen ng'olinganga agamba you have come to reason with me. Tojja ku reasoninga nange. Kyenjogera nkugamba Katonda kyaŋŋambye kwogera. So si gwe kiweerowolereza. Yes. That's why siina gwe ntya. But I respect them. Yes, I respect Mwami Museveni, but simutya. Yes. N'oyo omukyala murespectinga naye simutya. Omuntu gwe ntya ye Katonda yekka. Kubanga Mwami Museveni si Katonda. Wadde nga bamugerageranya ku Katonda. Yes, and those are fools. Evil, wicked. Tosobola gerageranya Mwami Museveni ku Katonda. Katonda ye Katonda. Mwami Museveni si Katonda. Now, olw'okuba bano baba balya
kati ne kino kankirete ku tebo. Katonda yaŋŋamba abaweereza abasinga bonna, njogera ku baweereza bonna, bakola byabwe, baalya. Kati ekyo nakyo nkyogedde openire, baalya. But genda olw'omulembe goyimirire oyogere bye nkugambye. Katonda yaŋŋamba bw'aba ayogedde, aba ayogedde. Naŋŋamba go to Genesis. Bwe nasoma mu Genesis okuva kanyiriri okuva ku ssuula esooka, kati kankusomereyo wano ku Genesis. Bw'osomera mu Genesis lwe lubereberye, kati kankusomera akanyiriri akookusatu. Bayibuli egamba and God said. Bw'osoma akanyiriri ak'omukaaga, Bayibuli egamba and God said. Bw'osoma ak'omwenda, Bayibuli ekugamba and God said. Bino ebintu muno temuli mu mukono gwange. Yes. Okitegedde? Omanyi Katonda okwogera naawe naye ate n'akuwa reference, genda wano. Okitegedde? N'akulagirira w'oteekeddwa okulaga. Okulaga nti ye yayogedde. Yes. Kati nze sijja wano ku mukutu gwo kudisikasinga mbiyite birowoozo by'abantu. Nze nzijja kwogera Katonda kyaŋŋambye kwogera. Therefore omuntu yenna bw'atuula eyo n'alowooza nti ngenda kukubaganya birowoozo naye ku ekyo Katonda kyaŋŋambye, totegeera. Waŋŋamba nako nti bwekusindikira link message tozigendamu abaweereza comments. Si discussinga Katonda kyaŋŋambye. Yes. Oliwo kuwa bubaka bwakuwadde. Nkyogeranga bwe kiri. Era ko mukasalemu. Toddaawo otiisetiize mwojja kunkubira essimu simanyi biki. No sense. Genda ku ekyo Katonda kyaŋŋambye okwogera, kyekeberere. Katonda bwaŋŋamba nti genda ogambe mwami Museveni. That's why nti nze simuyisaamu maaso nga njogera. I respect him but I don't fear him. Yes. I respect him as a leader oba nga president w'eggwanga now. But ne bw'aba avuddemu, I will still respect him but I don't fear him. Yes. Why? Njogera Katonda kyaŋŋambye. Omuntu yenna alowooza nti osobola otuula eyo mu katebeko, simanyi oyina ennyota zo, simanyi oyina emmundu zo, simanyi oyina helicopter zo. No sense. Genda ku Katonda kyaŋŋambye ky'oba otegeera. Now olw'okuba abantu bangi beerimbika mu Bayibuli, beerimbika okuba abalokole, beerimbika okuba bannaddiini, naye tebatya Katonda. That's why bali ku nsaniya z'emmere, badduka ne ssente, badduka n'ebikutiya bya ssente, badduka n'amamotoka, ne yeerabira nti Katonda yamusindika eri bantu kuweereza abantu be. Era kyekyawandiikibwa kye yampadde nti Solomoni ebimufuula ow'amaanyi. Bwe tuba tubuulira ku bituuti boogera nti Solomoni oluvannyuma lw'okuwaayo burnt offerings oba ekiweebwayo oba ente 1,000 mbu Katonda n'amuwa amagezi. Nedda. That wasn't the reason. Bayibuli ekugamba ojja kusoma mu ba Ssekabaka ekisooka, Ssekabaka ekisooka essuula eyokusatu tutandika n'akanyiriri akasooka. Bw'ona ogenda wala okuba tudduka budde, Bayibuli ekugamba nti Solomoni atandika okwebaza Katonda nga bwe yali ne taata we. N'amala ne yeebaza Katonda nti weebale nnyo kumpa mwaganya kubeera kabaka mu kifo kya taata wange. Naye ng'asoose n'awaayo saddaaka. Katonda bw'ajja eri Sulemaani amubuuza saba ky'oyagala. Omanyi Sulemaani kye yasaba? Magezi. Nedda ssebo. Tugende mpola. Va ku bano ababeera ano ku mikutu gyammwe bagira babuzaabuza. Bayibuli ekugamba etandika bweti, katandike n'akanyiriri akookuna. Essuula ya Bassekabaka ekisooka essuula ey'okusatu tutandise n'akanyiriri akookuna. Bayibuli ekugamba
And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar. Nti Solomani n'agenda mu Gibeoni n'awaayo saddaaka kubanga kye kifo ekyali ekigulumivu. N'awaayo saddaaka offerings 1,000. Bayibuli ekugamba Lord. In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give you. Nti Katonda n'asisinkana Solomoni e Gibeoni n'amugamba saba kyokola ki kyoyagala nkuwe. naye ng'amaze okuwaayo saddaaka kanyiriri akookuna naawe Katonda ajja mu kanyiriri akookutaano amugamba saba kyoyagala nkole ki nkuwe. Solomoni agamba bw'ati. And Solomon said, you have shown unto your servant David, my father, great mercy, according as he walked before you in truth. Nti Dawudi yatambula mu maaso ga Katonda mu mazima. Bw'okebera amazima mu mwami Museveni mwegali. Talina mu mazima gonna. Temuli mazima. Ate amazima ago ayina gatambula mu maaso ga Katonda. Yes. Tugenze. And in righteousness and in aptness of heart with you, you have kept for him this great kindness. Naye kanziruke kanyiririrako 7. And now, O Lord, olwo nno Solomon ayogera. And now, O Lord my God, you have made your servant king instead of David my father. And I am but a little child. I know not how to go out and come in. Nti Dawudi n'agamba Mukama, onfudde kabaka, onfudde president. Onfudde presidenti. Wano mwami Museveni tagamba muno Katonda ye yamufuula tayimirirangako n'akyogera. Yagamba yalwana. That's why y'omu ku bakulembeze abakulembedde obubi. Naye yalwana. Bayibuli ekugamba Katonda bw'aba takuumye ekibuga, abakuuma bakuumira bwereere. Webale nnyo. Tebaba na mmundu. Baba nazo. Baba tebakuumye. Baba bakuumye. Katonda bw'aba takuumye ekibuga. Kitegeeza nti mwami Museveni mu kulwana Katonda yali mu butereevu, mukono gwe gwalimu. That's why abakulembeze abasinga bannaddiini abaweereza ba Katonda baali ku mavivi nga basaba. Okusaba kwabwe kwali nti amiini yali abatulugunya. Tutegeeraganye. Kitegeeza bamwegattako. Babeeranga eno nga basaba. Kati goyinza okugamba nti kabaka wa Buganda teyalwana. Yalwana. Naye yakugamba ye musomi waki? Wa Bayibuli. Wa Bayibuli. Kubanga amanyi ge we gali. Kabaka wa Buganda amanyi ge we gali. Tutegeeraganye. Era kye yava kugamba nti eggwanga lyaffe ligenda mu kaseera ak'akazigizigi. Osobola otya okuinvasioninga mu maaso eri n'obeera n'okwolesebwa n'obeera n'ebirooto okuggyako ng'oli mu Bayibuli. Bw'otyo bw'osobola okulaba ekijja mu maaso. Kati ono yagambye bye talaba mu maaso, alaba ensaniya za mmere. Tovudola baddamu ebyo ebyokwogera ebitaliiyo. Bayibuli ekugamba, and now, O Lord my God, you have made your servant king instead of David my father. I am but a child. I know not how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people. Unti omuddu wo ali wakati mu bantu bo. Ffe tetuli bantu ba gavumenti eno ba bantu ba mwami Museveni ng'omuntu. Uganda bantu ba Katonda. Ate ekimanyi kino kyangena n'emitwe gy'abantu osanga omuntu ng'agamba nti sente za Museveni, banka ya Museveni. Era mwami Museveni twamulabako awo ng'agamba nti sisobola okuba n'okwolekera amafuta gange. Mafuta gange. Akabonero nti tatya Katonda.
yagamba nti nze siri wano kukolerera sina mutina gwe nkolerera bibatiisatiisa nkolerera baana bange bazzukulu bange erega siri muweereza wammwe nze siri muweereza wammwe era si muweereza wa Mukama. That's why nti tasobola tukulembera bulungi. Si muweereza wa Mukama. Kasita omala okugamba nti toli muweereza w'abantu oba omaze okwewanduukulula, ffe tetukuwanduukula, gwe weewanduukulula okusinziira ku by'oyogera n'ebikolwa byo. Yes. Ngenze K8. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. Ffe tuli balonde ba Katonda. Bannayuganda generation eno balonde ba Katonda, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Therefore, David agamba, give therefore your servant an understanding heart to judge your people. Okitegedde? kitegedde bulungi. Bwe yasaba Katonda yamusaba an understanding heart okujajinga abantu ba Katonda. Nengenda kukulaga nti Katonda waggulu Dawudi yawa saddaaka. Wano we tutambula ali mu kusaba magezi. Katonda bwe yamugamba saba kyoyagala nkikuwe. Solomon yasaba ki? Magezi. Kukola ki? Kukulembera abantu ba Katonda. Nengenda kukulaga nti Katonda yamuddamu atyo. Awo abakulembeze bannabyabufuzi we babulira ne balowooza nti batuyamba. Nze teri munnabyabufuzi annyamba, weeyamba wekka. Yes, weeyamba wekka. Okusinziira ku kino kyensoma, give therefore your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this your so great people? Olaba atendereza abantu ba Katonda, atendererezaamu ne Katonda. Yes, tugenze ku K10. Bayibuli ekugamba bweti kanyirira K10. And the speech praised the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, because you have asked this thing, and have not asked for yourself long life, neither have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but you have asked for yourself understanding to discern justice. Mwemuleke mbabuulire. Ebyo byonna tebirimu mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ebbanga lyonna babadde mu bulimba bwa myaka ago. Myaka 40. Obulimba bwa myaka ago. Babadde bubeezi bakalaba ng'obwana bw'omusota. That's how they have managed to manipulate Ugandans n'abantu ba Katonda. Era bannayuganda babaddewo lwa kisa kya Katonda. Bannayuganda babaddewo ku lwa kisa kya Katonda. Yes. Si ku lwa muntu yenna mukulembeze. Never. Babaddewo lwa kubikkibwako nti bannaffe abakulembeze b'enzikiriza bannaddiini babadde bagiranga bawumbirira bakubirira. Naye amazima amatuufu okusinziira ku bikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga lino, bano abakulembeze abali mu ggwanga lino babi nnyo. Basinga nno ne Sitaani. Obubi bwabwe. Ku bigambo singa otwala study n'osoma ebigambo bye babadde bakozesa. Nze ni mukulaga wano. And behold, I have done according to your word. Katonda yamugamba, I have given you a wise and an understanding heart, so that there was none like you before you, neither after you shall any rise like
unto you, and I have also given you that which you have not asked, both riches, honor, kati nkomyawo. Omulala yenna asobola okugenda nesomera nkugambye bassekabaka ekisooka essula eyokusatu okuva kanyiri akasooka paka kanyiri ako15. Bw'onoosoma awo ebyafuula Solomaani ow'amaanyi mu magezi mu bugagga, Katonda bwe yamuwa omwaganya nti saba kyonna ky'oyagala. Solomaani yasaba magezi kulembera abantu ba Katonda. So si nti saddaaka eri gye yawa ng'olutalo luli lwe yalwana. Tutegeraganye saddaaka katugiteeke mu kifo ky'olutalo Mwami Museveni lwe yakola ki? Lwe yalwana. Tutegeraganye naye katugivunule nti ye saddaaka. Tutegeraganye bankwate bulungi, sigambye nti yabawaayo ngaki nga saddaaka. Wane wali Sulumaani nti yawaayo saddaaka ya nte 10. Tutegeraganye teekawo olutalo olwaliwa Eruweero. Tutegeraganye kyali kigwanidde Mwami Museveni bw'amala otuula mu ntebe nga president, right? Ogenda mu maaso ga Katonda, Mukama wange oyagala nkulembere ntya abantu bo? Oyagala nkulembere ntya bannayuganda? Tutegeraganye then Katonda amuwe road map ku butya bwagenda okukulemberamu abantu be, abantu ba Katonda. So si gwe tojja with your interests. Wano Musulumaani takulaga interest ye. Katonda akulaga nti olw'okuba by'oyogedde binsanyusizza, tosabye bulamu bw'abalabe bo. Teweesabidde bugagga, tosabye na bintu bikwatako. Therefore olw'okuba ng'osabye nkuwa amagezi okulembere bulungi abantu bange, onsanyusizza. Oye Katonda. Ebyo bye byafuula Sulumaani ow'amaanyi. Tutegeraganye bw'olaba bano bonna nga bavulugavuluga abantu, sini mukozi wammwe, tetterere ono mutadde mu basement, kikulage nti tebatya Katonda. Tufugibwa abantu abakyamu, oba kale kankijjeyo neyo tetufugibwa, tukulemberwa abantu abakyamu abali mu bifo bakyamu. Yes, abali mu bifo bakyamu, oba abali mu bifo by'obukulembeze bakyamu, si bantu batuufu okusinziira ku Bayibuli. Kati kansuubire nti oyo omukyala era muga genda osomaawo. Mukulembeze eki nga Katonda yamuleeta okuba abantu emiggo. Mukulembeze eki muntu nga Katonda yamuleeta abantu okubulawo. Kibalama aluwa, Damulira aluwa, famire zaabwe ziriwa. Tutegeraganye ebyo njagala bannyonnyole, kubanga ekyo Katonda kyabuuza. Gye wasuze mu bitumbuwa byo ojogame ali pasita ndi wano. Ekirala nabagambye Katonda kyaŋŋamba kyenjogera. Siina wanyota gwentya, siina muntu yenna gwentya, but I respect them. Yes. Waliwo omukyala munnamagye bamuyita Tukahayirwa, akulira amagye agalwanyisa envuba embi. Yalabudde abavubi mu bitundu by'e Kalungu nti singa tebawa President Museveni kalulu bajja kukajjuutuka. Kati kakubajjuutuka nti era ajja kubazzako n'ennatti ku nvuba embi. Bano kakati kati muteekeddwa okubeera nga muwa Museveni akalulu, singa temukamuwa nja kubazzaako nnatti y'envuba embi. Mujja kulaba ennyanja eno, mujja kulaba muwuno ng'era bo tera bwe yadde ayambadde n'abakalaatira mulina okuwa Museveni akalulu. Ab'amagye batandika ddi okubeera partisan, tebakolera ggwanga lyonna. Gaa nti ennyanja yaffe singa mulaba mugize kijja kubazzaako nnatti. Yavudde n'ayogera ebigambo ebyo era bitambudde nnyo ku mutimbagano okwo. Ekisooka kya byonna nandikiise nti munafu mu kutegeera. Munafu mu kutegeera, siyinza na kumwogerako naye kamutwale mu kyawandiikibwa.
nakugambye nti bwe babeera mu nnyota obwongo bwabwe bubalowoozesa nti bamazeeyo. Ekyokubiri bamanyi nti bafuna, nze mbalaba nnyo mu makanisa, nze ndi church boy, nkulidde mu church. Nkulidde mu church. Kati mulimu ebintu bye sijja kuddamu kubanga ebimu obyerekera. Naye kankutwale wano. Ate nebaza Mukama nti byombuuzizza biringanga bye nabadde nayisizzaamu. So nga ate tetwayogedde. Nkututte mu Yokaana essuula eya 21. Tugenda kubeera n'akanyiriri okuva kanyiriri akasooka. Oŋŋambye oyo wa byennyanja. Akulira envuba embi, alwanyisa envuba embi, saakulira wabula alwanyisa ku nnyanja. Kati nze kankutwale mu kya Bayibuli. Yokaana essuula eya 21 tuva kanyiriri akasooka. And after those things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way showed he himself. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Zebedee, and 2 other of his disciples. Simon Peter said unto them, I am going to fishing. They said unto him, We also will go with you. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore. But the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have you any fish? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and you shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fish. Therefore, that the disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he guided his fish caught unto him. Kanzireyo wano. Bw'osoma essuula eno, Simon Peter agamba banne, ngenda kuvuba. Banne ne bamugamba, tugenda kwegattako. Ne bagenda naye. Ne bavuba ekiro kyonna, tewali kye baakwata. Yadde akayamba. Kumakya Yesu n'alabikako ku lubalama lw'ennyanja. N'ababuuza ekibuuzo ng'omuntu afaayo. Tutegeraganye. Katonda afaayo eri eki? Abantu be. Abantu be. N'ababuuza ekibuuzo. Mulina mukubi ennyanja. Yadde akayamba. Tutegeraganye. Yesu n'abagamba, musuule obutimba bwammwe on the right hand of the ship. Tutegeraganye. Omanyi kyekivunulwa? Omukulembeze bwe yalabikako ayitibwa Yesu. Bo bwe bajja ng'abantu abalina ekirooto ekyokuvuba, ekyokukola. Tutegeraganye. Abantu baffe bagenda mu nnyanja okukola, okuvuba. Ebyo birooto babiina, abakozi balina okwolesebwa. Tutegeraganye. Naye bwe batuukayo bakwata bubi ebyennyanja, ne bakozesa obutimba obukyamu. Oba oluusi ne batakwata. Omukulembeze omutuufu bwe yajja ku makya yababuuza, mulina mukubi ennyanja? Kitetulinaamu yadde. Yesu n'abagamba, musuule akatimba on the right hand side. Ekigambo kiri right hand, ku mukono omutuufu. N'abalagirira ng'omukulembeze.
omukulembeze abantu tokwata bakwate n'obasiba n'obakuba emiggo n'obookya n'obatta n'obasuula mu nnyanja. Tutegeeraganye oyo byayogerako. That's why sisobola muddamu okutegeera kunafu. Yesu yabagamba musuule on the right hand side of the ship. Yes. N'eryato lyabwe teyali bajjaako nno. Teyabakugira kuvuba, teyabajjaako obutimba bwe n'amaato gaabwe, naye bagamba muteeke ewatuufu. Bayibuli ekugamba nti ne bakwata ebyennyanja bingi nnyo ne balemererwa n'okuba nga basobola okusika ebitimba ebyo. Kakati oyo ayogera ki? Bw'aba Yesu asobola okulabikako ku nnyanja, kitegeeza okuvuba si kwa gavumenti si empa authorization nti genda ovube. Kikulaga kya bwakatonda okuvuba. Kya bwakatonda. Yesu yalabikako. Era n'olwaleero Yesu alabikako ku nnyanja ezo. Now, bw'aba akutaddewo ng'omukulembeze, ogayidinga bugayidinzi bantu butya bwe balina kukola mirimu. Yes. Kubalambika. Nti bale temukola muti bukola bwoti kiba kibi, tutereeze bwe tutukole bwe tuti tugende mu maaso. Period. Kati oyo muddemu ki? Kubanga okuva edda nedda abantu badde bavuba. Kati oyo muddemu ki? Nja kuba nekkakanyiza okutandika okubaganya ebirowoozo oba ku kigambo kya Katonda n'oyo. Bo bakkiririza mu zinnyota ze bambadde naani azimuwadde, ye talowooza na kulowooza nti Katonda yamuyimusa. Okitegedde? Katonda akulaze ndeese Sulemaani mu kifo kya Dawudi kitaawe. Kati oyo tayinza kitegeera nti Katonda asobola okukuleeta nga gwe Sulemaani n'akuleeta. Kitegeeza Katonda yasitula Sulemaani. Dawudi si ye yasitula mutabani we. Kati bw'abeeramu ezo ennyota n'abeeramu eyo ofiisi, ye n'alowooza agenda kukozesa ennyota ze n'ebigambo bye ne pozishoni ye okutererayizinga abantu. Oyo abanga mutujju. Kati enjawulo yoyo n'omutujju njawulo ki? Tewali. Yes. Ekyo kyenyinza kyogerako. Naye nkugambye nze naawe tetwateesezza. Naye ombuuziza ku byennyanja. Ne nkuddamu wano. Yigiriza buyigiriza abantu, butimba ki obulina okuyingira mu ggwanga. N'obwo butimba bwe bagamba abantu babuyingiza buyitawa. Gavumenti yennyini yebujjako omusolo. Ate bwe butuuke no mu bantu nti ate tebugwanidde. Kati omuddemu ki? Eno gavumenti emaze emyaka 40. Kyewuunyisa nti enenya Amiini. Emyaka 40 ekyanenya Amiini. Nseka n'okuseka. N'olabira ddala abantu beeyita ba intellectual mu gavumenti y'abaasoma, bamboogera oluzungu luyita ne mu nnyindo. Kati eno Bayibuli nsoma Luganda. Luzungu. Kati oluzungu lw'oŋŋamba nti lwe lulaga nti wasoma, oluzungu lulimi. Oluzungu si kusoma. Lulimi ng'Oluganda bwe tulwogera. Ekyokubiri, okutegeera, understanding, it's not all about learning oba education. Si byebyo. Kati nze nkutte Bayibuli ne ngikuleetera mu lulimi lw'otegeera oba mu Luganda oba mu mbuuliza ekibuuzo. Ne nkulaga abasajja balina okwolesebwa, balina ekirooto kyokka era ku makya bagende bakolere wasimu owino wabula ku nnyanja. Simon Peter ye yakirina. Banne ne bamwegattako. Nga bw'olaba oyo musajja Haamu. Omwoyo Mutukuvu anzijukiza. Katonda era kano bakamusaliremu. Omwami oyo Haamu nkusabidde Katonda kuume ng'oli mulamu. Ku lwaki? Haamu nkusabidde, sikumanyi, sikusisinkananga nako, naye nkusabidde Katonda akukuume ng'oli mulamu.
emabega kaawo mu kwolesebwa kwange nalaba omuntu amukutte bw'ati mu ngalo naye ng'alina gurupu y'abantu eitha baakola nabo oba baakolera ku bibiri kuliko kimu baakola nabo oba baakolera haamu oyo yennyini ayambala essaati njeru haamu oyo yennyini naye mu sekendisi oba mu kabanga katono baali bamukutte mu ngalo haamu n'afa ebintu bye mmanye biyita mu ngalo okukwatakwata ngalo mu kubikkulirwa kwange nafuna nga balinga gwe bawadde obutwa nsabye Katonda akuyambe obeere mulamu abantu b'okolera ne b'okolagana nabo abakwetoolodde tebakwagalawo ekyo nkikubuulidde Katonda akusaasire akuyambe era nsabye kano bakakusaliremu bakakusindikire haamu ekyo lyenkomako kuba simanyi linnya lye Katonda akuyambe obeere mulamu era Katonda akuyambe akukuume Hamisi Kigundu Hamisi Kigundu Katonda akuyambe obeerewo yengeri yeemu gye nalaba omwami gwe bayita Hilary Onek minisita Hilary Onek nensaba Katonda amukuume tutegeraganye kati kyekiri kye nagambye nti mulimu arguments ze sitagendamu discussions ze sitagendamu ez'abantu ayagala ndowoleze ku levo ye ayagala njogere byayagala nze njogera Katonda kyaŋŋambye era bw'oba ojja sooka ogenda obuuze Mukama Musumba Mugerwa byayogerako bituufu si bituufu period tomala budde bwo kujja kunziramu genda obuuze Mukama kubanga olabye Musumba Mugerwa ng'ayogera n'okyamuukirira noyo akankuba essimu that's why nti nze nkulaga siri ku levo y'abannabyabufuzi nze ndi muweereza wa Katonda naye bwaŋŋamba nti gamba gundi ate abantu ssebo nja kukugamba ne bw'onoboose ne bw'onobera ozina zittanka nja kukugamba oteekwa okuta abantu Katonda baagambye era nkiddamu n'olwaleero nkiddamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino Katonda yaŋŋamba nkugambe abantu bate period ezo bye muwambawamba mulimba abantu Uganda ya Katonda nzizeeyo wali abantu ba Simon Peter yalina ekirooto ky'okukola nga bannayuganda bwe bakirina n'abalala ne bamwegattako bwe baasula nga tebakutte kiteeke mu kifaananyi nti baakozesa obutimba obukyamu tutegeraganye Yesu bwe yajja ng'omukulembeze omulungi yabalagirira bulagirizi nti muteeke oba musuule emigonja on the right hand side of the ship tutegeraganye muleete obutimba obutuufu mu ggwanga tutegeraganye advise temwokya bantu temutta bantu temugana bantu kuvuba yes unless you are evil wicked ekyokola temutuwa byakwogera nze tosobola kumpa byakwogera no tompa byakwogera njogera Katonda kyaŋŋambye kwogera ezo ofiisi si zaabwe lino eggwanga si lyabwe lino eggwanga lya Katonda bannayuganda abantu ba Katonda ennyanja ya Katonda n'ebirimu byonna Katonda yabitonda mu in the beginning yes nzizeeyo omala otya emyaka 4 omuntu ategeera Idi Amin dada n'obote basajja muyina akabonero kanene nnyo nti temutya emyaka 4 okyanenya Idi Amin dada emyaka 4 okyanenya obote 40 years in power okyanenya abaafa nga n'omusajja bwe yafa tebamuziika Uganda era gwonenya Amini yaganya okuzzawo amakolero agali ejjinja abuukayo Saudi Arabia gye bamuziika abuukayo Saudi Arabia najja n'agaana amakolero okuzimbibwa asina kuzimbibwa to be renovated okugazzaawo revived Amini yagaana Amini ye yabuzaawo Kibalama
Amini yalina ddamulira waliwo gazimbiddwa ekapeeka eyo ebitundu ebyo ebimu gaabwe abalabbayi ababbi abatemu gaabo yes tompa bigambo bya kozesa kuba omwoyo wa Mukama namusabye yes byebyo ebituufu ababbi abalabbayi abatemu be bandanyine makolero ago lino eggwanga Katonda yakola eggwanga lino nga ly'amaanyi ddungi naye laba abasajja bano kye bakoze eggwanga lino tebagambwako tebabuulirirwa nga bali awo Amini ye yabuuseeyo n'agenda kuba emigga eggulu oyo yabadde Amini Idi Amin Dada mukyana enjabiri ebyabaawo tunuulira after 40 years gavumenti erimu abaasoma simanyi nalwana simanyi Katonda yatuleeta mu buyinza Katonda bw'akuleeta mu buyinza akulagira kuba bantu miggo gundi eri gye wasembayo kukola interview nakugamba Katonda agenda babikola abalage nti bulijjo abasajja abo babi nnyo ya ndowooza mbiraba 40 years nojjayo emiggo okuba omuntu munno olwokuba takuwagira kati enguudo ze mwewanirako nti no mwazizimbirani okay. Ani ayina ozikozesa ani ayina oziyitako kapa mese misota kuba n'emmotoka zibeeramu abantu yes emmotoka zibeeramu abantu ate mugamba abantu ate tebayitawo ye bannaffe muntu kyayina amagezi bannange kale tubakkiriza Katonda yabaleeta muntu ki Katonda n'akuwa amagezi nti kwata embooko bwe zityo nabagamba emabega nti nalabye mutemye emiggo okuba abantu nabagamba emabega mu vidiyo ze zaasooka lwakuba nti oluusi sibagamba nti no nakirabye naye nakiraba mutemye emiggo mugiterese egy'okkuba abantu byebigenda mu maaso mwagirabye mu mambuka ga Uganda naye mbuuza muntu kyalina amagezi oli general ki imagine a general kankiyite general oba kano oba major nojjayo omuggo okuba omuntu omulamu omuntu anoonya n'ebigambo ebituufu ebyokukozesa n'agamba mwe bisajja mwe muli wicked nze neewuunya n'abakyala bammwe n'amaka gammwe bwe mugaddukanya n'abaana bammwe muli ku misaayi gy'abantu munywa muli ku musaayi gw'abantu munywa omwana wa myaka 16 yafudde kigambo kuba nti yafiira mu busambatuko obwaliwo eggulu mu miggo egyakubwa naye poliisi yavuddeyo nemwegaana negamba mbu okusiza ku ripooti ano ne information gye baafuna muvuka yabba kasimu banembu ne bamukuba kyekyamutta poliisi bwe yavuddeyo nennyonnyola naye ng'ate Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo president yeesimbyewo kuba president ye ng'alaga nti omwana oyo yakubibwa ng'ali mu kampeyini ze poliisi navayo ate neyogera birala kati kikulaga n'oyambala uniform n'olabikako ng'omuntu ategeera nojja n'okuba abantu emiggo Amini ye yakubye Idi Amin Dada ye yabadde mu mambuka ga Uganda era yakubye Idi Amin Dada yaganye eddagala okubeera mu malwaliro oluvannyuma lw'emyaka 4 after 40 years era ne volongoto ali mu ggwanga Idi Amin Dada yabuukayo eri mu ntaana najja n'abikola wano n'amala n'addayo Idi Amin Dada yabadde Fort Portal ng'akuba tiya gas Idi Amin Dada naye nenkubuuza ekibuuzo after 40 years mugamba abamu muli balokole abamu muli bakatuliki abamu muli bafather azen mugenda kyengamba mugenda munzikiriza ezo ne mumala ne mubuukayo munzikiriza ne mujja ne mukola ebikolobero ebyo bwe mumala okukola ebikolobero ebyo mwagala ffe abakulembeze benzikiriza tubayirewo mu lulimi Oluganda omubiri tekijja kusoboka mubasabire okulembeze baffe bano bawangaale bafuge tekijja kusoboka kubanga abaana bammwe mubanywesezza omusaayi era abaana bammwe kyemuvuddemula temugenda bafunamu
bwe mpayo mukulembeze mu Afrika wano abaana be nga bali bulungi batudde mu nsi bateredde. Kenya wano ani Kenyatta taata we yali president naye tolaba nti ensi ziri 56 lwaki omenyayo omu? Lwaki toli in the position okumenya like a third? Lwaki omenya omu? Era olaba naye embeera ze nti bwe yalabanga ebintu tebitambula bulungi n'avaako nadda ebbali akubirira bukubirizi. Tutegeeraganye naye bano boolesa maanyi bwe bakuba mu bifuba bwe balaga nti bebasinga si bebasinga. Ekirala temuddamu kunenya Idi Amin Dada. Bwe yabanga ensobi ze yazikola mu myaka 8 bannayuganda abaaliwo baasaba Katonda aleeta omukulembeze eki omujja. Omukulembeze yaddako ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nga tujjeeko Amini, tujjeeko Bote, tujjeeko simanyi Tito Okero Balutwa. Abo nga tubajjeeko bonna tubadde emyaka ago 2 omulundi gumu tubajjeeko. Ono ni percentage akutte emyaka 2 egyabali agikubisizaamu emeka? Emirundi 2. Tosobola kunenya bali. Wenenya wekka. Naffe tugwanidde okuyimirira tukunenye. Talina kyakoze. Mu myaka 40. Nze mwami Mugerwa, nze Musumba Mugerwa, mpulira okuva eri Katonda, mwami Museveni talina kyakoze. Never. Kubanga ne mu biro biri ennyonyi bwe ziba zaaliwo 28 nga abakulembeze bali ze baalekawo kitegeeza waliwo emirembe. Ate ennyonyi zijja watali mirembe. Amalwaliro gazimbibwa watali mirembe. Abantu baali balima. Tutegeeraganye ebintu bingi ebyali bikolebwa nabo emirembe gyaliwo. Mmwe bwe mutugamba emirembe egibaddewo waliwo ennyonyi mmeka? Ennyonyi 3. Envundu, enfu. Nakugamba mpayo eddwaliro eryenkanankana Mulago erizimbiddwa mu myaka meka? Mu myaka 4. Mulago tebaamuzimbira ku bbanja. Lye bali mu kuzimba erubowa baalizimbidde mu bbanja. Buli kintu kyonna kye bazimbye mu ggwanga lino bakizimbidde mu bbanja. Kati akoze eki? Enguudo mu mabanja, amalwaliro mu mabanja, osimanyi nnyonyi mu mabanja, buli kimu kyonna mu mabanja. Kati bakoze eki? Okujja kukwata obukwasi generation bagitunde. Kyokka sente eziriwo in cash bo be bazibba. Bazisigaze. Kati ne bakwata generation yonna ate ne bagitunda mu bbanja. Kubanga ffe tuba tulina okusasula biri. Kati bo be baagala babeere nga balina ssente tekijja kusoboka mu linnya lya Yesu. Tetujja kusaavinga baana bammwe wadde bazzukulu bammwe. Ate buli kye mubbye kyosiga kyokungula mugenda kubisesema byonna. Kebere gavumenti kingezeeko nerowooza nti egenda basonyiwa baleme kusasula bye babbye. Nja kusaba Katonda n'ababafulumye. Yes. Kubanga waliwo abagamba nti bannange kati abakulembeze abagala okujja temudisatisa abakulembeze bali mu ntebe ssaawa zino nti bwe munaavaako mujja kukiraba nti basobole okuta obuyinza obulungi. Tugenda balekera bye baafuna mu mazima. Bye babba obubbi byonna bagenda bigenda baggibwako si byabwe. Kubanga babba bibbe. Ekyo kye njogedde. Balina okusesema. Wabba ettaka olina odisesema. Wabba faamu olina ogisesema. Wabba ekizimbe olina okisesema. Bateekwa okulaga butya bwe baafuna ebintu ebyo. Ekirala eggwanga terikula bizimbe. Eggwanga likula bantu. Yesu yakitulaga. Nakugamba Yesu yabuulira wano enjiri. Bwe yamala okubuulira wano enjiri, Bayibuli ekugamba nti n'alinnya eryato n'agenda ku ludda lw'eri n'asisinkanayo omusajja eyali asula mu njazi ng'agudde n'eddalu. Yesu yamutambulira ne ku lyato. Kitegeeza nti yapangisa eryato. Yesu bw'amala opangisa eryato n'atambula olugendo n'agenda ku ludda lw'eri n'asisinkanayo n'omusajja eyali omulalu. Bwe yamala omuwonya
bayibuli ekugamba namugamba ddayo mu kibuga. Yes. Ekibuga kikula abantu So si bizimbe. si bizimbe. Ozimba otya ku mwala? Mutereeze butereeza mwala muguzimbeko emiti muguzimbeko olukomera olw'emiti omwala gutambuza amazzi. Period. Tunulira bazimba ku myala. Kati bwe wavaayo omuntu abajjajjatta nga balowooza bategeera nnyo. Ozimba otya ku mwala omuntu ategeera, gavumenti etegeera? How do you authorize that okugenda mu maaso? Yes. Tutegeeraganye si kituufu. Now kuba mmanyi tunaatera okumaliriza. Tumaliriza. Kambabuuze. Nawuliddeyo abakulembeze abamu ab'enzikiriza nga boogera nti mmwe mwenna abeesimbyewo ku bwa pulezidenti mutubuulire we muyimiridde ku bisiyaga. Tutegeeraganye. Nange njagala kwogera nga omukulembeze w'enzikiriza. Tutegeeraganye. Problemu yaffe as a generation si kisiyaga. Ekizibu kya generation eno si kisiyaga. It has never been a kisiyaga. Eggwanga okukula, the problem is not kisiyaga. That is politics. The problem is not kisiyaga. The problem be bantu abali mu bifo obwo abali evil, abali wicked, aba mismanaginze obubi eggwanga lyaffe oba resources. Yes. Yo problem. Kati bw'ovaayo n'ogamba nti mutubuulire we bayimiridde mu njogera ennungi si kituufu. Kubanga ne mu bayibuli wano kyalimu Yesu agenda okujja nga ekisiyaga kikola ki? Nga weekiri. Kyabaawo. But Yesu bwe yajja yabuulira good news. Yes. Amawulire amalungi. Amawulire amalungi. Yabuulira njiri. Bw'okola obulungi n'obuulira abantu obulungi enjiri n'omulaga ekituufu ekyokukola, enjaga agireka bulesi. Yes. Tutegeraganye. Okunywa omwenge akireka bulesi. Okunywa sigala akireka bulesi. Obwamalaaya. Obwenzi abuleka bulesi. N'obwo obw'omosexual byonna bye bimu. N'okkuba ensaasi obusamize byonna baleka bireke. Kubanga amawulire amalungi gazze. Yesu kye yakola wano. Muleme kutubuzaabuza. Tembwekwekamu ebyo musimanyi bayise etteeka simanyi biki. Kati etteeka likola mu Uganda temuli mbisiyaga. Mu ebiri. Kakati kyekyo. Mwami Kyagulanyi Robert Sentamu ayina omukyala ayina abaana. Yagattibwa mu kanisa y'Abakatuliki. Ffenna ab'omulembe guno nkiddamu. Omwami we mumulonde. Katonda yaŋŋamba. Kansoke ne bayibuli kangikwate. Katonda yaŋŋamba omukulembeze addako ye Robert Kyagulanyi Sentamu. Ne bwe munaakola mutya. Ne bwe munaakuba weebuunya abakulembeze n'ogoberera omusajja n'ebimotoka 30. Sente mmekezo ze mba mwonoonye. Nga mu ddwaliro tewali ddagala. Abasomesa temubasasudde. Really, are you in your senses? Are you in your senses? Emmotoka ne ziva mambuka ga Uganda ggulu paka zize footpoto everywhere zimuwerekera. Mafuta. Abasirikale. Allowance. Sente mmekezo ze mukozesa buli lunaku. Ekitono ennyo ziyinza okuba miliyoni ebyo. 5. Lwaki temusasula abasomesa? Lwaki temuteeka eddagala mu malwaliro? Lwaki temuzimba amalwaliro? Bamaze emyaka 5 bali mu politikingi balwana. Muli bantu kimu abateebuulirira. Ebbanga Katonda lyabawadde okulembera abantu be mulemeddwa completely. Muve ku bino bye babawaanawaana. Completely. Zero. Ne mulagira ddala nti no kwegamba okutegeera kubali wala. Abantu abatatu ne bw'oba toyina bantu bakubuulirira n'otabeeramu na kisenge kyakwebuulirira nti kyenkola kye kituufu. Mambuka ga Uganda teri ddwaliro, teriyo airport.
40 years 40 years kati munenya Kyagulanyi eyazaalibwa nga mwajja mu buyinza nga giye Kyagulanyi akula bukuzi ng'omwana mwajja mu buyinza nga nze nkula bukuzi ng'omwana myaka 3 gyange gye nalina kati onenya otya nze onenya otya ffe tubalemesa Kyagulanyi abalemesezza zimba amalwaliro n'abagamba temuzimba zi airport Kyagulanyi yabagambye mukuba abantu emigo everywhere mugenda mukuba tear gas n'ogula ebimotoka 8 10 bya tear gas mu kifo ky'okuzimamu amalwaliro mutubeerawo tubasabire mbagambye eggwanga terikula bizimbe eggwanga likula bantu Yes. bantu terikula bizimbe problemu yaffe ng'eggwanga si bisiyaga problemu yaffe kubeera n'abakulembeze 1 abatya Katonda 2 abakola okwolesebwa kwa Katonda oba abakola pulaani ya Katonda 3 abakulembeze abalina emitima emirungi bano bonna bibbi biyaayi bitemu bisi byebikulembeze ebiri wano kyemmaliriza nakyo njagala okugamba abantu bonna bannayuganda fear God respect man okitegedde Fear God, respect man. temubatya Mutye Katonda Katonda yekka naye omuntu. mwekitiibwa fear God respect man mwe mwenna people from the north bonna tubasaba ekintu eki Kimu. rally behind Robert Kyagulanyi Ssentamu. We have to unite as Ugandans. As Ugandans. Yes. As Ugandans. Mbadde nsaba olwaleero lwokka Mami Joffrey video eno tobaako na kintu kyonna kyojjamu giteekeyo nga bweri Amina. muwa abantu ekitiibwa naye temubatya mugende mu bungi mulonde mukuume akalulu omukulembeze addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mwami Museveni bw'avaako addako ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba ono Katonda yampadde oluyimba naye njagala bannayuganda balunoonyeeko nandigambye mu kwolesebwa nandigambye oba omanyi njagala nnyo okukozesa olulimi lwe bategeera oba mu kwolesebwa oba mu kirooto oluyimba olwo lwayimbirwa omukyala bamuyita Sinach mu Nigeria naye lutambula nti stand amazing in your presence there is nothing you cannot do munoonye ku luyimba olwo Yes. lugenda bazzaamu essuubi muyimirire tebabakanga tebabalimba temubatya Katonda atukulembedde Katonda agenda tuwanguza tuteekwa okusomoka okuva mu busibe tuteekwa okugenda mu nsi ensuubize temubatya oba bajjayo tear gas oba bajjayo masasi Katonda yennyini yagenda obbavunaana ffe tetugenda ku rivenginga Katonda yennyini yabagenda obba rivengingako bo n'abaana baabwe n'omala emyaka 4 ng'abaana bo obbaliisa obbazimbira amayumba obbaweerera ku musaayi gw'abalala mwe bye mwagala otunyonyola ekisembayo abaffe mwe abatugamba nti mwami Museveni yaleeta emirembe ekibuuzo ekisooka yagisuubula wa naffe tugende tugisuubule n'agireeta mu ggwanga lino nga bizinensi nti ataguze mirembe egyo kuva ku mwami Museveni tagenda kubeera mulamu mwami Museveni bw'aba yaleeta emirembe yagisuubulawa giri Dubai mu factory giri China mu factory nti bw'agireeta yeye custodian w'emirembe tutegeraganye era ffenna okubeera abalamu tulina genda gyali tugule emirembe nga airtime ataguze nti tagenda kubeera mulamu nti bwemba simuwagidde omuntu alina kufa ekirala bw'anaava mu buyinza emirembe Uganda tewagenda kubeera ekyo nakyo nkibalekedde mwaba muwagira mwaba mulonda
tutegeraganye Katonda affe nsabye okuyita mu linnya lya Yesu leka okwagala kukolebwe eri eggwanga lino mukama wange nkusaba mu linnya erya Yesu nate era wabeerewo eggye ly'abamalayika eryetooloola Robert Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be bonna mukama obakuume babeere balamu mu linnya lya Yesu Katonda wange nga bwe wandaga nga Kyagulanyi alayira Kololo okubeera pulezidenti w'eggwanga lino kinywezebwe mu musaayi gwa Yesu tajja kufa abo bonna ababadde baagala omutta oba mutuusako obuvune Katonda ayinza byonna nkusabye mu linnya lya Yesu bw'oba ojajinga mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu abamwagala nti afe Psalms 18 ebitimba byonna bye bateze ku lw'obulamu bwe be baba babigwamu mu linnya lya Yesu akasembayo anti nzijukira kimu ku kimu waliwo omwami agenda akuŋŋaanya namulabye ku TV naye emabega eri Katonda yaŋŋamba nti kyakola kikyamu agenda kuŋŋaanya ki agenda akuŋŋaanya bannaffe abayitibwa Abanyarwanda n'abateekamu ebigambo bingi to the extent nti abayita abavandimwe namulabye ku ntimbe oba ku simu oba ku WhatsApp oba ku status nina we namulabye nga balinga abali mu university njagala okwogera gye muli mwe baganda baffe Abanyarwanda mpaawo munnayuganda yenna abayinako bukyayi kambayite n'eri erinnya lye babawa nti muli bavandimwe mpaawo omuntu yenna nga yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ng'aliko omwoyo wa Katonda abayinako bukyayi abo bonna ababakuŋŋaanya Katonda ŋŋambye mbagambe ababakuŋŋaanya ne babateekamu ebigambo bali evil and wicked era omusajja oyo n'emabegako awo yakola embaga oba ngiyita embaga oba okwanjula yakola embaga that man is an evil man is a wicked man gwe musajja gwe oli musajja mubi you are wicked and evil era ne kano njagala bakakusaliremu bakakuweereze ekyokusatu kyokola nsobi era nsabye Katonda ensigo ezo z'ogenda osiga okukyayisa abantu tuterelize waliwo ebigambo bingi by'obadde ojooyogera ng'ebintu ebyo bimaliriza n'abantu abamu babifiiriddemu nga Jakana Nadduli omusajja oyo alina kye yayogera nti singa kyafudde omusajja oyo naye nsabye Katonda nga tetunnatuuka mwaka gujja mu mwezi gw'okusatu nsabye Katonda buli nsigo gy'obadde ojjoosiga mu Uganda nga nfu nga bwe nakiraba nsabye Katonda akusasule nsabye Katonda akusasule mmwe abamu ku bantu abalina okutegeera nti Katonda alina amaanyi agenza voolavoola abantu bonna mu ggwanga lino oyo musajja naye ate kye wakoze kikyamu nnyo n'olwekyo nsabye Katonda ensigo eyo gy'obadde osiga for years for over 5 to 6 years abadde akikola nsabye Katonda akusasule akukomye akugalire mu linnya lya Yesu mwe namba tumiddeko bannayuganda toyanza nnyo toyanzeege Musumba Mugerwa gwe mbadde naye nze Geoffrey Mayanja twageza akaseera kalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.